newankubadde era entertainment yansikanga kwanze wenkunyumiza emirimu gye nze nkolako muganda wange kyobamanya nti nze sinyoma mirimu kyekisooka ate ndi musajja mukozi ate nga nasomako nga wenkugambye nti nasomako so kiba kikulaga nti nina emirimu gye nnakola ate nga tegikwatagana kusoma kwange naye nga kyenfa olw'ensonga nti ndi musajja wa buvunaanyizibwa ekisooka ndi taata so neteekako obuvunaanyizibwa obw'okuba nti ndi musajja mukozi nze gwolaba kankusomereko egimu ku jjo nkusomereko ng'etaano ogusooka nze natunda ku ngoye nga zange tebankozesa nentundako kale kambitwali wamu nti engoye n'engatto ez'abakazi basajja nabikolako ndi graphics designer nakola graphics ne design graphics and design ku Nasa Road yawo ndi photo editor awo photo editor nsobola kigatako ne video editor kitegera gye mirimu gyonna nzizenga ngikola nga njibeerako guno nengubeerako nga mwaka ebiri naye omulimu gwe nasinga okulwako kale ogwa photography kubanga nekati sawa zino era kati ye yafuuka ate part time job nti nina business yange ya photography era gyo ngikola ku mikolo specifically emikolo gyokka kati events okitegeera yeah no sina studio I just have an office ne cameras na biki byonna nti nfuna emirimu abantu ne bakola ki nensindika abaana ne bagenda ne bakola olumu nange wekiba kyenneetagisa kwenyigiramu ngenda nembeerayo okitegeera yakisinzira sente mmeka eziba zisasuddwa so ogwongo ogulese si mirimu esatu nze nali kitunzi I was a sales executive nakolerako company emu sigenda gyogera nga ndi mu sales ekirala nze gwolaba sebo navuga ku boda mayimba ngezako okukulaga nti nze sinyoma mirimu era omuvubuka ali eyo obanga omanyi nti wasoma kale mukama wange wasoma nnyo nze mu covid oba mu lockdown nina boda gye nali nagula nga waliwo omuvubuka agivuga naye natuuka ekiseera ng'emirimu gyonna gyesibye okitegeera siina kyakukola nakwata boda yange neŋŋamba omulenzi mpa boda yange nja gyevugira kuba kati era oluli obadde ondeetera mutwalo guliisa waka ate nga nze wengivuga nsobola okukola ena olunaku emirimu giri gyonna emirala sigikola nenkwata boda yange nengivuga kuba piki mmanyi ogivuga okitegeera naye nagivugayo emyezi gyalinga 7 ate nakomekereza ate yes kati as I talk right now ebiseera bye navuganga boda nga graphics nkyamulimu ebifaananyi nkyabirimu TikTok onjigase kati ate netandika okufunayo obulimu ku TikTok company nekubira nekwaya kalibu naye nga ate ebiseera byo TikTok sigiwa nnyo budde kitegeera nga ntunira nnyo ate giri emirimu nga ino mmanyi tuliyo ofunirayo obufunizi kofunidde naye nga nakukola linnya naye natuuka ekiseera mwattu nga ate sente zenkola ku TikTok ate tezikyamanyi giri mirimu gyonna okitegedde nga company obanga kale wali obadde osobola okugjawo akakadde nga ate wano osobola okufuna companies okubanga yo batokolera emu leero okolera Coca-Cola enkya n'okolera MTN enkya olulala n'okolera jukira companies empya zifuluma buli ssaawa empya ezijja kati woosigala ng'otrending era obeera mu baana abamu kwe bakola ki kwe baba baagala okukozesa so nagenda olaba ate wenteeka nnyo amaanyi ate wano ku TikTok ate gusobola okufuuka omulimu ogusinga ne giri gye nsinze okuwa amaanyi okitegeera neŋŋamba kansetolinge kati wennamala okwezuula ekituufu kyendi omanyi kino sigenda kirambulula nnyo era eggulo nabaddeko ku live emu neŋŋamba omwana yazzaawo ng'agamba ayagala kuddayo kusoma naye ate omwana nga mukulu oba yagambye yakoma mu P3 ayagala kuddayo kusoma naye kati emyaka gyalimu ate si gyakuddayo kusoma ge mazima ne mmugamba ekintu kimu namugambye weezuula oba gezaako okwezuula kitegeera omanyi we weezuula oba tokyakola nsobi otya nti oba tokyasobola kuba nti wali badde asikaali ate n'ogenda n'okola obutembeeyi kitegedde ng'omaze okwezuula omanya kyoli n'omanya nti kino kye nnina okukola kitegedde so wennamanya nti kino kyendi ndi mu entertainment era gye nina okubeeramu nenkakasa neŋŋamba ziri ze ziba zifuuka part time job era right now as I talk emirimu nagikendeeza gye nali nkola egisinga ekitegeera nakwata kubanga waliwo emirimu jjo nga gya skill nga tezisobola kuvaako
ndi munamawulire by profession ekyo kimanyi nakola photography nakola videography so egoggo tegusobola kunvaako newe mbanjagala ntya nagamba kankolewo company yange ebere side business nkolewo ebya graphics byebyo nabyo nkyabirimu okitegere egyo emirimu gye nasigaza nengattirako guno naye kati as I talk right now nze nkolera waka ge mazima era nze mbeera ewange wano neshootinga videos ekyo muva mulabanga ffe tuteekangayo videos notekayo 3 notekayo 2 naye nga tolina lunaku lwobazikizza kubanga kati gwe gwafuuka omulimu oba olina bafaani obafiidinga naawe era abakuwa emirimu webakulabira nti omusajja ono bambi ali hard working ebakuwa emirimu okitegeera so as I talk right now gye emirimu gye nniza okusomerako emitono ku gye nnakola naye nga mingi gwe kyoba omanya nakuba nti egisinga gyali gya kale gyama office naye njagadde nkugireyo ku gyenjawulo TikTok kyenniza bingi kyenniza okugamba ekisooka ekimu ku byenjifunyeemu yensonga lwaki oli wano nti fame omumanyi kitegeera eyo fame buli woofuna erinnya eryo nobeera nga abantu bakumanyi wogendako mu public people can recognize you nti basobola okutumya bagamba ne bakusportinga mu bantu ababeera baliwo ne bagamba oli gundi kitegeera ekyo kyokka kisobola okukola bagamba omanyi waliwo omusajja yagamba nti abantu ze ssente okitegedde nti buli gyokoma okuba n'abantu ne ssente zikweyanira zikuyaya zijja nti abantu abo buli wobafuna nebakukkiririzaamu era oba osobola okubakolamu ssente kubanga nane kampani enakuwa ogi-influencingira ejja kutunuulira ku akawunti egambe bantu bameka bamukkiririzaamu oba bamufollowing oba bamugoberera nti abantu 7,000 abantu abo 7,000 ate nga mulimu n'abali abatakkiriza nga bakugoberera mu magezi babeera mu katenya nti bo ne bakugoberera naye nga baagaana okufollowinga naye nga te bebakola obyagala era nga alaba ne vidiyo yo n'aseka naye nga abo bo baleka ate nze bonna mbaagala okitegedde so n'olw'ensonga eyo abantu bano kyekimu ku bintu byenfunyemu nti nfunye emikwano egy'abantu okitegedde kubanga abantu bano batugattako nsaawa ze nsobola okuba nga sirina wadde 10 kitegera naye nenkubira faani wange I have a WhatsApp group nsobola okubira faani wange nemugamba muganda wange nsaba ontaseyo 10,000 awo ndi ku kisenge faani wange olwokuba nti anjagala nnyo nansindikira 10,000 okitegedde so ekintu bwe kityo nti kizibu nnyo okukola erinnya ate n'obeera mu mbeera embi ennyo newankubadde nakyo kisoboka naye kisinziira n'engeri gye weebrandinzeemu weekutta otya okoze erinnya nakuvuma bantu okoze erinnya nakuwemula kitegera so awo oba tojja kukisuubira kyenkugambako naye obanga erinnya lyo likoze mu bulungi era osobola oddifunamu ekirala kyenfunyeemu nfunye links ez'abantu ab'enjawulo nina abantu luli be nalabanga neŋŋamba nti ono omusajja bamuyita bebekulu ono omusajja bamuyita kamiliyoni nga negomba ogamba nti oba naye ndibeera kuko naye n'essaawa zino amasimu g'abayimbi ag'abaki bonna obeera nago wano ng'obakubira bukubizi nga mwogera nga baluganda otuuka ewantu n'otuula wano nga beba ali awo ate naawe ng'akuwa ekitiibwa ky'olina naye nga naawe naye nga luli wabulabanga ng'omuntu ono katono obuno mutuukako ntya naye kati nange embeera mu bantu bonna ab'ebitiibwa bemba ndimu mu sitayiro yange yonna gye mbanzigiddemu naye ng'ate nange ndi wa kitiibwa okitegeera ekyo nakyo kyekimu ku byenfunyemu nti nfunye emikwano egy'omugaso ekirala akasente era nga we nakunnyonnyodde nti kaakasente essaawa zino ntudde waka era wenkolera era okuva ewaka eba puroguramu nga nzaagisazeewo nti kanveewo oba kugenda kusayininga contract na kampani oba nina meeting na kampani byebyo binzija ewaka nze naye nze embeera ewaka wano sobola n'omumala wiiki nga sivuddeyo muganda wange ovaawo okugenda ku shoppinga n'okomawo then mbera twogere ku how you created your song akalevu kano akalevu ko lwakuba nti kati natandika enviiri sizirinaako buzibu yesu lwakuba nti nzibikkako ko oba olumu engeri gye mbadde nga munsanze waka nzijjako sirina buzibu enviiri nze ni musajja ayagala ennyo enviiri era mba kubanga nasangibwa nga ndowooza siri musajja musiraamu osanga naali zisibye ne zisiba okitegedde njagala kye bayita enviiri omanyi omuntu aba ne passion ku kintu nze njagala ekintu kye bayita enviiri okitegedde ate we namanya
omanyi nze nkola nnyo research since I'm a journalist. When namanya meaning y'enviiri kyezitegeeza ate nazaagala nnyo ekyo sigenda kyogerera wano ku mpewo naye nga ninza kuwaamuko katono ka naawe wenyini like kale nizo okwogerako ku muntu omu eyayinako ku nviiri so wemba mukuwadde ali mu bitabo osobola okumanya lwaki enviiri zino nazikkiriza. Waliwo omusajja gwe baali bayita Samson omumanyi omusajja oyo yali w'amaanyi nnyo kitegedde enviiri zino maanyi kitegedde obanga wetugendako mu spiritual world zino enviiri oziraba gaba maanyi ga mwoyo wallahi maanyi ga mwoyo nti akalevu ko kasibamu busiri just kukyusaamu kubanga you have to brand yourself nagamba luli nina kyennali ekirala ate nenkomekeza nga nina kyenfuusa ekirala okitegeera so nakomekereza naawe nga ggwe omuntu nti nsobola okukeera ku makya ne ŋŋamba ono ye Fizy mulabira ku ki okitegedde nti ssaawa zino omuntu asanga asobola olaba akalevu kange kano kati waliwo abasajja abaalabanga akalevu kano nga kyakakuza ne bagamba oyagala kukuza kalevu nga ka rediyo ne mbagamba nze sikuza kalevu nga ka rediyo kyokka ng'ate y'omu ku bayimbi be nali nsinga okwagala mu Uganda wano okitegeera ate y'omuyimbi omu ku ba legends bensinga okuwa respect okitegeera naye nze ate nali sikikola nti ku lulwe era bw'oba weekanze ssaawa zino akalevu akange kayinza okuba kangi naye kati nze nasalawo ate nenkasibamu kaleme kusaakaatira nnyo obusiraamu tebukkiriza kuyunga nviiri wano nviiri kigye nayunga akalevu si nviiri nviiri saaziyunga zange kitegedde kano akalevu kange saagattako saayungako kalevu kange kennyini kano kennyini wallahi newe mba nkasumuludde wano era okalaba nti kalevu kange abantu abalowooza nti you guys app eno it is just a thing ekiriwo for some small time eventually ejja kubanga eggwawo then temujja kuddamu kulabikako what can you say about that? App eno ekyo kyo abantu bakyogedde ebbanga naye nze kyemmanyi nti olinawe out nga Fizy anti nze naggambye nina bizinensi zange endala zenkola okitegedde naye ng'ate at the moment nze ndaba TikTok eno ate egenda kwongera kusituka busitusi omanyi lwaki America bagirwana eri mu kulwanisa TikTok olwaki kubanga ba America kino nkikugamba ate kullo America tebaagaliza kituufu bwe kiri ate bo bagala okubeera waggulu mu buli mbeera kitegedde kati China yagenda nekola app eno ne balaba nga ate eyisiza nnyo zi app zaabwe zonna ziri zi Instagram zi Facebook kitegedde ate nga app zaabwe so kati gwe kikyoba osuubira baba balina ogifubirira okitegedde naye ate era ekirungi ekiriwo nti ennaku zino abantu beetegeerera okitegedde so ne bino ebibaddewo bino babadde mu kkooti nga bagenda nannyini wa TikTok ne bamuwozesaawo nannyonnyola kuba mbadde